tulina okukola kubanga ffe okulonda tujja kulonda naye nga nkubiriza bannayuganda obukunge bwafulumye mugende mu buleete tusobole okuba nga tweteekerateekera okulonda. Eno tuli mu nkuba ssebo ne baffe yafuze etonnya naye ab'amasannyalaze tubagamba nti simanyi tutwala amasannyalaze ogeetaagira bagaviirako oba togeetaaga ne gakomawo oba kirike bagezaako okuyisaawo tetumanyi naye nga batukoleko ng'obudde bukyali. Bashir Sitabala Basukulumu enkya fenna tugera balonatwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Weebale nnyo weebalire ddala. Akakonge ne bw'oba tokalina ojja kulonda kakuyambako okumanya wa wonaalondera. Ekyuma kiri kyo kiba kikumanyi kasita oteekamu bwoti ekigalo nga kimanya nti kati wano waali kituufu waalondera era obanga si woolondera nga kigamba okiba nga polling station ye eri kumpi era nga kigamba genda olondere ku muluko ogwawali wooteeke webanga eri wala nga oli Masaka nga ate eri eno Kampala era kagamba nako kabate system kabate kagiina ate yeene e Kampala so oba tolina kakonge but it's better mugende mu bufune okakasidela nti kituufu nnondera wano naye oba tokalina ojja kulonda temutya mubere bagumu byabadde ebigambo by'abakulu okuva ku Electoral Commission gye twabadde okwosa ejjo mpola mpola mu mbeera yonna yonna kale kakati nange nkoze bwe nti You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo All day long. okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo Yo. Kuwino Namasaka Yusufu Muhammad Kinobe This your boy, right? Omuzirandiga yeewuunyisa. Yes, ali ku Pal FM, ali kukula lyo muntu wa bulijjo mwe bali kulaba nti ate mukyaje kumiddeko. Mpola mu mbeera yonna yonna kyemukola kyakabi okulaba nti muli ku Pal FM muli kukula lyo muntu wa bulijjo wenna ayingira ekibuga Kampala ntegeezeddwako nti enkuba eri mu kutonnya wabweru enkuba ekyatonyera ddala wabweru mu mpola mubeere ng'ate mweteekateeka omanyi munnange wembeera wano munda mu studio tomanya kasaawo ndi konna nti oba kati bakoze we bati nti oyingira omanya nti mpozi ng'ate ofulumyeyo oba ng'ate munnange batuwadde nti kakati enkuba etonnya kakati omusana gwaka. This is Pal FM awo wetuli okitegedde mba ntegeezeza nti kati enkuba ekyatonyera ddala wabweru mpola mu mbeera yonna yonna muzikiriza ate nange mbatuuseeko amawulire ate nange gembaleetedde ne bannaffe aba Al-Sound Junior School saidi z'ematuga wano bagamba nti nkwanjula essomero eriri ku musingi ery'omulembe ddala wano munda mu ggwanga erya Uganda aba Al-Sound Junior School Matuga tuli ku musingi gwa busiraamu naye nga nammwe abava abamalina abalamu enamwena mwanirizibwa era mukkirizibwa tuva ku Nasri Park ku kibiina ekyomusanvu tulina ebisolo eby'omulembe ddala ate abaana tubaliisa bulungi tulina eddwaliro ku mutendera gwa Health Center 3 tulina omuzikiti gagadde ku ssomero tusangibwa Matuga wano kilomita 11 okuva e Kampala Bombo Road ebisale byaffe bisobokera ddala kuba kusimusiro 702 nkagamunya 310 oba 0779 26 66 82 bebannaffe aba Al-Sound Junior School saidi z'ematuga okitegedde tugende maaso abali ku YouTube mugamba mutya mwebale kulaba nti ate kwemuli mpola mbakoneko nammwe banyi muli bakabulaza bange ne basista bange mubeera ku YouTube ne mugikererako mugamba oyo omwana waffe oyo netuviira ddala ku Pal FM okula lyo omuntu wa bulijjo ye muliwa Kibirango Yusuf kwoli Mwanga Aziz kwoli Aliyu Rashford kwoli nkulaba wano Saint B nga bulijjo sebo totuusere eti evo obeerako Kayima Muzammiru yiganga thanks for the show abali yiganga mwe kulaba nti kwe muli Damba Bashir naye nkulabye kwoli mpola mu mbeera yonna kyemukulaba nange kyakabinyo okulaba nti mukyekumidde ku Pal FM ekibaleeta ku Pal FM ku YouTube namwe ekibaleeta ku radio ne muwuliriza ne mutuninga radio kubawa mawulire kangabawe mullo kanga batuuseeko nze Muhammad Kinobe ab'emitoma muli mutya nammwe muli ku Pal FM
kakati no baganda bange abampuliriza ntandikiddeko munda mu ggwanga erya North Korea ew'omusajja Kim Jong Un ye president oba supreme leader wa ggwanga lya North Korea ono ategeeza ensi yonna ono abagamba nti talina kyatya ku buli ggwanga lyonna yavaako lumu n'afulumya statement n'ategeeza n'agamba nti mu nsi muno wekuba nti kugamba nti omuntu gwasobola okugamba nti amulumbye gwatya yategeeza omusajja omurasha yagamba ati lisikiko jjajjaawe mukwano gwa jjajjawe omusajja omurasha bano baluganda kuva ku bujjajja bano bafuuka baluganda kuva bujjajja okuva we balwana mu sematalo namba 2 ngaggwa ne bakwata ekkubo ne bagenda ne bakuba eggwanga erya Germany ne bakuba Germany paka munda mu Berlin jjajja wa Kim Jong Un abatandikawo North Korea be bagenda mu Germany ne balwana yali maje ga musajja mu Russia ne bamugamba tugende okuba enkebete tukufunire eggwanga lituba tukuwa ne bamuwa Korea Republic ne bagimuwa yonna America ne kayana ne babuluzaamu North Korea ne South Korea kakati wakati ng'omukwano gwa musaayi omukwano gwa bujjajja kwali kufana kuwona akaseera ako babagamba temwawukananga baana bange aliyawula North Korea ku ggwanga erya Russia aliba akoze omusango gwa naggomola aliba musajja oba mukyala mubi nnyo mu mbeera yonna remember North Korea omusika aliwe essaawa zino alindiriddwa tulengera mwana wa buwala muwala wa Kim Jong Un gwe tulengera gwatembeeta gwatambula naye tannaba konfaminga nnyo nti ye musika bula kasita omukulu ajjayo oyo omanya ng'omukulu wakulaga n'agamba nti oyo ye Semakookiro ng'omukulu wavaayo n'agamba nti oyo ye General Muhoozi Kayini Lugaba aba alina message gy'abawa mu maaso awo kati eriyo ebiyomba ali ku Pal FM ali ku kula ly'omuntu wa bulijjo mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala ggwanga lya North Korea Kim Jong Un ono saabafene ono omusajja omunene ayina empale ennene nze kati sayizi yange tujyamu nga 5 mu mpale ye ng'eri emu era engoye ze batungisa ntungise ekyo bakitugamba mu ggwanga lya North Korea ono y'omusajja munda mu ggwanga erya North Korea omusajja ateerya ntama omusajja ayina amateeka nagamba nze mpayo abantu 5 nga bali ku mitimbagano nga ba North Korea nga ba TikTok nga ba North Korea bampeeyo tebaliyo gwe njagala mpeeyo mu North Korea nga beekalakaasa teri kwekalakaasa era ne obufirimu baziwera mu North Korea balaba zaabwe oba babeerawo batya balaba zaabwe bina Uganda nti kulaba bi North Korea bibalaba nti balabe ekimerika balabe ekirasha kale basobola okulaba ekirasha naye balabe ekimerika ebyo tebalaba amawulire Al Jazeera kale esobola obbaayo amawulire agava mu mawanga ga Europe TV tebaagala kumanya tebaagala munnamawulire agatuwa ojja gamba kati mwe mugafuna mutya bamala gamusengejjera tomala gafulumya mawulire gateeka ku mikutu gya international nga tebagayisizaamu bakuwaana gafulumye nga bw'ogasase ogaleete nga togatutte mu bakulu kugeekenneenya biki by'ofulumya omukulu omukuba ekifaananyi nga kiri kitya nga kirabika kitya atunula atya North Korea alina akakaka atadde avuddeyo n'ategeeza ensi yonna n'abagamba nti alabudde eggwanga erya Isirayiri bulijjo abeebuuza ono omukulu agwawa Kim Jong Un alabudde eggwanga erya Isirayiri agambye nti Isirayiri is not a country Isirayiri si ggwanga bigambo ya Kim Jong Un it is a terror project backed by Washington project terror tukiteeke kito mu Luganda kyabasi kyabatugumbuzi kyabatujju nga kiyambibwako ab'e Washington Abamerika era ye talibalanga ggwanga Kim Jong Un ono yavayo n'alabula ono ayambako Abayisirayiri n'amugamba nti gwe nsobola okukuba wemba neetaaze wonna kubanga ebikuba mbirina ono Kim Jong Un walengerako Benjamin Netanyahu ng'ategeeza agamba nti oyo mu bantu ababi ennyo abatulugunya abantu yakwata ekisooka bano nabo tebalima kambugu bulungi Kim owa North Korea n'eggwanga erya Isirayiri
ono Kim yafuluma n'ategeeza ensi yonna n'abagamba nti wekuba kuyambako teyakulaga nti awagira gundi mu Middle East kati statement zizeemu ne zikulaga nti at least ali ku side y'abasajja aba Iran era yavaayo n'ategeeza n'agamba nti nze sijja kugamba nti kyoba ki wabula mukwano gwange kyawagira nange kyempagira ddako emabega Russia awagira mukwano gwa Iran kitegeeza nti ate Russia mukwano gwa North Korea kitegeeza nti Russia wabawagira Iran ne North Korea naye awagira Iran mateeka automatically kikulaga bulazi ebyo ebigambo bitegedde Kim Jong-un ye supreme leader wa ggwanga lya Israeli lya North Korea mu mbeera yonna kati no yembeera etambula mu saidi za North Korea ewa Kim Jong-un tugendeko munda mu ggwanga erya Russia ne ggwanga erya Ukraine Russia Ukraine war abasajja batuuseewa wakati nga omusajja omurasha Vladimir Putin wakati nga akyawambira ddala ebitundu era ng'ategeeza agamba nti sijja kubavaako sigenda kuteeka bikola wansi siina na budde butula na Zelensky owa Ukraine wabula musindikira ba officials ab'enjawulo be bajja okutuula naye be bagenda okwogera naye ensonga zino siina budde bwe ategeeza agamba nti talina budde bwe mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala Vladimir Putin afuddeyo naye alina byayogedde agambye aba Europe kigambo kino nkyogere ntya era alabudde alina ekigambo ky'abayise omanyi kibayita khinzir omanyi khinzir ogimanyi abayise munnange bw'omutambuza eddembe abagambye nti mmwe muli obwo Europe yonna abawagira Ukraine mwenna muli obwo nammwe mutambuza ddembe n'Amerika nga mwali era alayidde agambye ndayira okugenda amaaso n'okulaba nti nkyalwana n'abalabe wakati nga Trump alwana nnyo enkolagano ebeerewo wabula Putin agamba nti waliwo ab'emitima emibi waliwo abakyamu nga bo baagala eggwanga ligwe baagala eggwanga ligende mu ntalo ez'amaanyi ddala era ategeeza agamba nti abo tujja kulwana nabo abo tujja kufa nabo mu mbeera yonna abo tugenda kubeŋŋanga ekijja kyonna kijje yenna yina naagala okulaba nti ayingira eggwanga mu nsonga zaffe fe ab'eggwanga erya Russia n'eggwanga erya Ukraine tugenda naffe kumweŋŋanga jatusende kuserigamba mukwate Oreshiniki naye mugisembereze ddala ng'alengedde eggwanga litandise okwemamaaza ggwanga lya Bungereza lyategeezezza abaana abato bonna munda mu ggwanga erya Bungereza UK babagamba nti mubeere steady mubeere beeteefuteefu twolekera olutalo olw'amaanyi lujja kitegeeza nti balweteekedde munda mu ggwanga erya Bungereza Putin n'abagamba nti kakati Oreshiniki mugisembeze wabanga neeteekedde nange ngenda kumukuba nange siina tabbu ngenda kumukuba Zelensky Putin Vladimir wa ggwanga lya Russia wali mu Moscow ng'abalabula abagambaganya amazina g'abantu bakulu abaana bato muddeyo olaba mukama we agenda apondooka omusajja Omumerika nanti Amerika yamala dde ofuna ebibye uranium munda mu ggwanga ya Ukraine yamugamba Zelensky sebo nkutaddemu ensimbi kati njagala uranium oli nkuwadde ebyokulwanyisa n'ensimbi enkalu nsasula wali ate nga alina ekyokukola yamukwata parts ezimu era abasajja bali kulaba nti munange bali mu kulaba nti bamweddiza mpolampola mu mbeera yonna ggwanga lya Russia na ggwanga lya Ukraine abasajja bagamba kyonna ekijja leka kijje tuli awo kakati wakati sijja kuyingira nnyo mu Middle East nga sinnakuwako kiki ekiva munda mu ggwanga erya Amerika ali ku Pal FM efulumiza statement
nabo bakopye Abamerika nabo bakopye shahidi ey'omusajja omuyirani. Irani ezi shahidi 136 mu Persian Gulf bagigezesezza. Nga waliwo amawanga 20 n'okusoba gabadde bulijjo gagamba nti tuwe ku shahidi era omusajja omuyirani agifunyeemu ensimbi nnyingi kubanga shahidi nkubi nwanyi ddala mu mbeera yonna. Kakati nali ku Pal FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo, omusajja nga bamugamba omusajja bamutegeeza omuyirani bamugamba omusajja yamaze dde okugezesa shahidi 136. Wabula Irani evudde etegeeza egamba nti obwo busammambiro ate ku shahidi tugirina mu sitoowa gyeri naye shahidi twavaawo dda. Wabanga ali ku levels gezesa shahidi era ng'ali mu kwewaana ekyamaze biseera kitegeeza munafu. Tuli ku mutendera mulala, tuli ku mutendera gwa Torpedo yali ku shahidi, tuli ku mutendera gwa Fata. Eno Fata ekuba neekomawo nga togikubye. Eno Fata ekuba neetuuka mu kifo weetuuka n'efreeze nga buli kimu ekiriwo. Ebiziiza bigenda okuzuukuka, bigenda okusituka birabule, bijjeyo nabyo ebyokulwanyisa bitegeeza bakulu nti bannange mulumbiddwa nga Fata yamaze dde okulaba nti ekola omulimu. Era bagamba mugende mubuuza ab'eggwanga lya Isirayiri wali mu nnaku 12 ze twamala nga tulwana, genda obabuuze oba Fata baagirengerako. Fata tebamanya na weeyise naye nga kigambibwa nti yagenda munda mu ggwanga era Isirayiri neekuba. Ebisigalako ebiteekeddwa osigala ne bisigala, ebiteekeddwa okudda ne bidda. Shahidi neekomawo mu nfo neetuula. Kakati ali ku Pal FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo, omusajja Omerika avudde yategeeza agamba nti bannange njigezesezza nange ngifunye mu mbeera yonna. Basajja b'Amerika wakati era nga bawaayira Irani agamba nti mutuveeko. Omukulu nuclear scientist oli omujjo atali mu Amerika. Nuclear scientist Nuno Loureiro kakati nga wayise essaawa 63 tewali muntu gwe baakutte yasse mukulu ono eyabadde omu kubakola nuclear ku bagezi munnyo abakola zi nuclear mu bajju ne mu Amerika. Tewali footage yenna era bagamba okusinziira ku footage nti abuze. Tewali yadde suspect yenna, tewali theory yonna, tewali yadde kye twafunye. Ono Irani, ono mu Irani, gana amagezi ga Irani, bana basajja bulinga obulimu emizimu, buno busajja bu Irani. Era nga mission zaabo bugenda buzituukiriza. Amerika, Isirayiri bebategeeza ebigambo bino. Irani bagamba munveeko wabula. Irani bagamba munveeko kati munoonya kunneesibako mufune engeri gye munkubamu. Sijja kubagamba nti yenze abula yandibanga Irani yakuze ekikolwa kino. Omukulu baamusse tewali yadde bujulizi bwalabise yadde n'akamu. Wuliriza enzita gy'asobola okutta. Nanti mu Amerika essaawa zino emmundu abantu balina amamundu mu Amerika. Oyo omwana omusobiza ensi n'eggulu ng'abadde yazza n'emisango munda mu ggwanga eri Amerika n'abagamba nze munzitire gundi oyo okwate ekkuba ofulume, nze ngenda kukuwa obutuuze, ngenda kukuma munda mu ggwanga erya Irani, oba oyogera eggwanga lyoyagala lyonna okugendamu, ngenda kugerayo obutuuze, nkuwe n'ennyumba, nkuwe buli kimu kyonna n'ensimbi nsigale nga nkusasula, nzitira gundi. That is Irani. Ggwanga lya Irani likola ebyo. Ali ku Pal FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo, embeera awo nawo weeri. Ebyo nabyo bitegedde, ekyo nakyo kitegedde. Kakati twesoggeko Middle East, twesoggereko ddala Middle East. Mbeera yonna kiki ekiri ew'abasajja? Abasajja bazzaako ki? Abasajja bali mu kulaba nti munnange babala ki? Ne bannaffe aba Royal Healers bagamba go wenna atabanyiziwa obulwadde bwa ulcers, olumizibwa omugongo,
amagulu agazimbye, abaami abalina prostate weekwate, amajaani ga azima. Olina prostate akumazeeko ebbanga, jangu bakuwa amajaani ge bayita aga azima. Gwe tuukawo bagambe mumpe azima tea, oteeka tegakaawa, bagambe mumpe amajaani ga azima. Togenda kuddamu kukaaba prostate. Gwalina ulcers, genda bakuwa eddagala. Mwabalina ennyingo ezibaluma, emigongo gituluma, abaana bannange birabiralabira, jjajja wange birabiralabira, balina brain focus, genda ali ku Pal FM bamukuwe. Alina omusujja ogutawona, genda bakuwe eddagala. Mwabaami nga mwenyooma, nga wenyooma mu saizi yeeyo, kino ayisiza jjenje mu ssubi. Yagambye gwe yakunogedde eddagala, ekyo kyawedde dda. Nammwe abaami nga mugamba ati nze ensonga ziri bannange ez'akapiira kagaana. Baleese eccupa gye bayita eya Royal Honey mubisi, onuuna munuune. Teeka ku dashboard y'emmotoka yo, sa mu taxi yo, sa ku bodaboda yo, teeka ku dining awo, sa mu sideboard awo. Tebajja bagambe kange kabisi naye bagulira akaabwe, kano kaberekako ka musajja wekka, okamugulira kateeke ku mugaati onywe, sa mu caayi onywe, teeka ne ku jiiko onuune. Mu ddakiika 3 ebisigadde ojja kuŋŋamba, ebisigadde ojja kuŋŋamba. Mugende babateeketeeke abakyala, ensonga zammwe zonna Hajjati waali abeerawo. Ensonga zammwe zonna azikolako mpolampola mu mbeera yonna. Genda ku Namirembe Road, mafuta ga Rubis, Kazembe ka Volcano Bus Park, duuka namba 314. Ekifo kitukuvu bulungi ddala, kiyonjo ddala, n'ebyobusiraamu weebiri. Abaagala emisalo mwena bagamba ati byonna abirina. Sibangako dduuka lya Habu nga litukula nga lino, nga batukula bulungi nnyo mu mbeera yonna. Kuba kusimuzidde 7 49 96 14 09 oba 0749 96 1409. Erine ku WhatsApp, bakola ne delivery. Bannaffe aba Royal Healers. Tugenze mu Middle East. Tutandikireko munda mu ggwanga erya Palestine. Abasajja b'e Palestine abo abategeeza ensi yonna abagamba nti bannange twekyaye. Palestine yategezezza omusajja etegeeza abasajja Abayisirayiri, babagamba nti nedda mikwano gyaffe nedda, teri ceasefire, teri second phase. Tumala kubikkaanyaako, bye twakkaanyaako ogwasooka byagaana. Mwagala ceasefire yakubiri nowe, bano bagigaanye. Bano bagamba tewali ceasefire mu mbeera yonna, tugaanye mullo, mukole bye mwagala byonna, tugaanye ceasefire paka nga mumaze okukkaanya ku nsonga ze twayogerako. Ate we mugaana tugenda kuddayo mu nsiko tulwane basajja Bahouthi, basajja ba Hamas munda mu ggwanga erya Palestine. Wano nno Omuyiraani waaviiriddeyo, ali ku Pal FM. Wano Omuyiraani waaviiriddeyo. Olunaku lwajjo nagambyeko bahaaka abahaakinze essimu za former prime minister w'eggwanga erya Isirayiri, bahaaka ba Handala, bahaaka b'eggwanga erya Iran, bayingidde mu ssimu ze. Ne nkugamba nti ne bafuna amasimu 100 n'okusoba ag'abanene banne, batandika obbakubira babasuubiza ensi n'eggulu. Kati Iran eri mukulaba nti ebasindikira messages, bali mu kubasaba nti babagamba nti mukanye naffe ffe mutuwe information gwe tetujja kukutta, wabula wekigaana oli ku lisiti yaffe, wotabaako kyotuwa oli ku lisiti yaffe. Nakugamba nti Iran yamala dde okufuna abantu bano nga Isirayiri bwekola. Isirayiri ekufuna nti eyagala Yusufu, neebala nti ono 227 lwe tugenda okumutta, ne bakulinnya kagere ku kagere. Isirayiri neekubala paka olunaku we lutuuka lazima neekutta. That is Isirayiri. Ne Iran intelligence eyo egirina. Era buli muntu yenna bambega bonna abeeyetaba mu kukola
ennumba ze baalumba mu Iran egamba mbayina mu katabo era ngenda kubatta. Mwatuttira abantu ba generali abalamba abanene, naffe tugenda kubatta. Amateeka nga we gagamba, shariya nga bwegamba, annafsu binnafsi. Iran ebagambira mubeere beeteefuteefu, mwetegeke, nzija tujja akadde konna tujja. Wakati nga Iran yennyini bali mu kweteekateeka bagezese heavy ballistic missile, the Khorramshahr 5 missile range, edduka range omutwalo mulamba mu 12,000 kilometers omutwalo gumu mu 12,000. Khorramshahr mwezedduka nga yeetikka bomu, esobola okwetikka bomu, esobola okwetikka zimissiles zinaazo ez'enjawulo, era eno ekuba wansi mu banka ddala, eno ekuba mu banka ddala. Era ono agamba nti baddidde ne bagiranga GBU 57 ey'omusajja Omumerika banka blaster. Abasajja gye bakutte yebbika mu ttaka oba nsozi. Abasajja aba Iran bagamba tugijjeeko engalo. Eno bagamba tumaze okulaba nti tugijjako engalo mu mbeera yonna. Basajja Bayisirayiri, abasajja ba Iran bategeeza ensi yonna babagamba nti naffe gye tuli, bannange naffe gye tuli mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala. Okitegedde? Kakati abasajja bali awo, buli omu ali mu kulaba nti yeepikira munne. Kaseera ka kulwana, kaseera ka kwekuba masasi, kaseera ka kuyingira ntalo, sematalo. Kiza nkutegeeza bannaffe aba Alameda Junior School Day and Boarding basangibwa wano Ekyengera Mugongo okuliraana amafuta ga Haas Petrol Station. Etegeeza abazadde mwenna nti muleete abayizi mu bawandiise ng'obudde bukyali. Tugaba ne basali, essomero ddungi nnyo, compound gaggadde weri, masjidi weri, ebisulo bya mulembe ddala. Omwana taleeta bitabo kuba ku ssimu 0702 28 944 oba 0761 01 4022. Bannaffe aba Alameda Junior School wali Ekyengera mpolampola mu mbeera yonna. Wakati ne bannaffe aba Sara Spare World Gin Boss bagamba nti bebakafuluma okuleeta tukutuku wano munda mu ggwanga erya Uganda eza Gin Boss. Wenna ayagala tukutuku ez'omulembe, genda wali mu Ndeeba ojja okulaba nti obasanga ogule tukutuku ku $8,000,000 sasulako kitundu bakuwe. $12,000,000 sasulako kitundu bakuwe tukutuku ey'omulembe ey'amasannyalaze n'ey'amafuta bagirina. Balina tukutuku ezeeyiwayo n'ez'okutikulako obutikuzi. Ogula tukutuku bakuwa helmet ya bwereere ne jeeke, reflector, ebbomba ne wheel spanner. Bagamba nti bakwata n'ekibanja mpola ate nga temuli magoba. Sasulako ssente basigale nga bakubanja omutali magoba. Basangibwa wano ku Mundeeba ku Old Masaka Road ku kisembe kya TV Center mu Ndeeba. Bakubire ku ssimu 0702 91 96 97 oba 0788 48 41 57. Bannaffe aba Sara Spare World Gin Boss mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala. Abatamidde naffe bali ku YouTube mwenna namwe kyemukoze kyakabi nnyo okulaba nti mugibaddeko okuva mu mawanga ag'enjawulo gonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mukkirize. Ngenda kulaba nti mbateera wano, tugenda kukoma wano. Munnaye Kaseekende yatuuse dda, yayingiddewo dda okulaba nti ate akwongereyo amale agende mu firudi. Yono sebo oyo omusajja adduka mu firudi najja mu kitundu kyokyo, najja n'akuggyako minzaani. Ono yennyini yabibajjako mpolampola mu mbeera yonna. Yaliwa gwe kennyini nganda babanjawulo. Nani? Oli omusajja gweyogerako agenda mu firudi ndaba mulala. Ndaba atera omufaananamukko. Bafaanagana mwana wattu aluganda. Oluusi era baatugamba ekifaananyi si Luganda nga tukula oli ayinza okuba ali bibi. Batugamba nti waliyo ensi z'emyoyo, emyoyo giri emirala. Kiki otegeeza?
omwoyo gwe gugendayo. kirabika era munnange gwazindika ne gugenda. Tukwatagane ku ssaawa zigenda kubeera 4 Inside Story. Mukama Katonda abankuumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey, mbaniriza mu programu eno. Mu kiseera kino tuli mu kuzza baana ku masomero.